po jako akawuwo nga tetunafuna masks zino tetujja kusobola okubeera nga tufuluma. Poliisi y'eggwanga ng'eyita mwamyuka omwogezi waayo Namaye evuddeyo ne yeetonda olw'ensobi gye bakoze olunaku lw'eggulo nga bayita ku mikutu gimugatta bantu ne bategeeza nga abalina emmotoka z'obwannannyini bwe bakkiriziddwa okuzivuga ng'onaasinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde ku Media Center mu Kampala enkya ya leero. Poliisi terina olukusa oba engeri yonna gye tusobola okuzza emabega amateeka President waffe gatuwa era naddala mu kiseera kino ekya COVID-19 lockdown. Waliwo ebbaluwa eyabadde ng'etambula ku mikutu gya social media ate nkimanyi nti abangi twagirabye okusinziira ku mmotoka eziri ku kkubo n'abantu abali ku kkubo nga balowooza nti era bakirizibwa okubeera nga batambula. Namaye asabye bannayuganda okuwuliriza okuwabula kuno kwe bakoze kubanga tebalina buyinza bukyusa kiragiro kya pulezidenti. Kituufu nti twakoze ensobi mu kiwandiiko ekyo nga tulaga nti emmotoka n'abalala b'amaduuka nti basobola okutandika okukola okutandika jjo ennaku 2 naye sino si kituufu, yabadde ensobi. Ate naffe tubasaba nti mu ngeri y'emu gye mwafunyeemu ekiwandiiko ekyo na correction eno nayo mugifunye. Ono era asinzidde wano n'ategeeza nga kafyu bwakyaliwo era nga takyuse na mu budde okumala ennaku endala 21 ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalambika. Tukyali mu kafyu, mukimanyi nti pulezidenti yatwongeddemu ennaku 21 ate kafyu etandika ssaawa emu ez'ekiro paka ssaawa 12:30. Ekyo tekikyusa ate naffe tetugenda kikyusa, naye omulimu gwaffe nga poliisi gwakugeza okulaba nti ffenna tugoberera etteeka oba amateeka gano. Okusinziira kwayogerera amagye g'eggwanga Brigadier Richard Karemire agamba nti ebitongole ebikuumaddembe ebyeteefuteefu okuteekesa ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola ekyokwambala masiki era mu balinde essaawa yonna. Ffe nga bakuumi b'eddembe tuli buteefuteefu okulaba nti masiki entuufu zambaddwa. Tulina okusigala nga tumanyi nti eddagala lya COVID-19 terinazuulwa. Ate y'omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Bayina ategeezezza bannayuganda bonna abaagala obukookolo bwa gavumenti okubeera abagumiikiriza wabula ate abo bagenda okudda ku mirimu gyabwe sabbiiti ejja kibakakatako okubwegulira. Nti abo bonna abakuumye obukookolo bwa gavumenti bajja batuuka era bajja tandika bukozesa nga 2 Ogw'omukaaga. Naye abo bonna abasuubira kuba nti baddayo kukola emirimu gyabwe kusinziira ku byagondezebwamu omukulembeze w'eggwanga obukookolo mujja bwegulira. Bayina era agenze maaso n'asambajja byonna ebibadde biyitiŋŋana nti waliwo abantu abakwatibwa ne batwalibwa butereevu makomera nga tebasookedde mu kkooti ekintu ekikontana n'amateeka agafuga wano. Waliwo abadde bakuba n'amasimu nga bagamba nti poliisi yakwata abantu baabwe ne batusindikira mu makomera nga tebayise mu kkooti. Ekyo tekisobola kubaawo kubanga ekitongole eky'amakomera kyaniriza abasibe abavudde mu kkooti oba y'amagye oba y'abantu ba bulijjo bweba nti kkooti yateekebwawo mu ssemateeka eyo ffe yetukolera era gye tujja bakasitoma baffe. Mu ngeri y'emu n'alabudde bannayuganda okubeera obulindaala naddala mu eno enkuba efudde emba ensangi zino olw'ebisolo by'omu nsiko ne mu mazzi omuli emisota, goonya n'ebirala ebiyinza okuvaayo ne biddukira ku lukalu mu kiseera kino. Okuva lw'amazzi gajjula mu nnyanja mu migga nti ebisolo ebibeera mu mazzi ng'envubu, emisota, timba ne goonya zitambula kyere. Teweewunya gwasemberedde amazzi kukeera n'osanga goonya yeekuba koodi ku makya. Tulina okwegendereza nnyo tuleme okusindika abaana abato kukima amazzi kawungeezi. Shafiru Mwesije,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television nga bali bokka tuba tubateekako baba bagenda ku kyabulabe kubanga ebisolo bino bitera okutambula nnyo ku makya ennyo ne kawungeezi